This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Punda Limited yakuletedde omwoleso ogutuumiddwa The Taste of Uganda Agro Trade Exhibition 2026 okuva ennaku z'omwezi 18 paka nga 19 June ku Goldsmith Center e London. Mwoleso gwa bannamakolero bannayuganda wamu n'abatunda ebirime naddala ebyongeddwako omutindo. Kiyite Agro Processing Sector nga gugenda kuyamba bannayuganda abo okusisinkana abaguzi, ba distributors, ba investors n'abantu ssekinnoomu okuva mu Bungereza ne mu nsi endala eza Europe. Kuno si kugenda bugenzi kuwolesa wabula okubeera nga Punda Limited ekuyamba okusisinkana abantu bano ne mwogeraganya ku ngeri gy'osobola okubeera nti ky'ojja Uganda okifunira akatale mu nsi z'abazungu. Nkujjukiza nti omwoleso guno gwakubeerawo nga 18 paka nga 19 June omwaka guno mu London. Okwewandiisa osobola okugenda ku Eventbrite oba okukyalira omutimbagano gwa pundalimited.com okumanya ebisingawo. Weereza WhatsApp ku namba y'Ebungereza oba okuba ku ye Uganda. Punda Limited ebaleetera the first edition Air Taste of Uganda Agro Trade Exhibition 2026. New Vision at 40 presents Makoma live in concert. After 25 years, the legendary group returns for a night of timeless worship and praise. Friday, 6 March, Kololo Independence Grounds. Dial *252*4# to buy tickets. Tickets go for 50k general, 150k VIP, and VVIP at 250k. For table reservations, call 0758961166. No tickets will be sold at the gate. Don't miss it. Makoma live in concert. Sponsored by Pacific Events, Lion Records. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyepo ala bora babaddi abakyala wale somwira manyembuto katonda ya chembuto agenda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Interview yonna Makona gy'ayagala ensooka enfuna essimu okuva wa CEO munnaani Neya BBS onzo kigana. Neya BBS njigana Nogana bene katende. Katikkiro asooka nkubire ku ssaawa zino obudde bwendiko kati. Yes. Yes. Kyekyo. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Obalaba bagwa bugwi. Babeera bagamba nti tulina byakola. Bagende basaleesalemu obuntu. Tuvumwe. Naye bannaye. Nkugambye. Omanyi Makona yagenda n'agula emmotoka. Oba yagigula wadde. Siba Makona wafuna endala. Ayi, UBA. Makona. UBA ate mala. Makona newunya n'okwewuunya wali wala nnyo. Yandibadde nga musogo wa bebe cool. Alina laavu 4 ekunkumuka nnyenye. Interview tojagiyingira mu byampaka. Tojagiyingira mu byampaka interview. Kati obadde ongeeza nti. Naye Musoga yeesimbyewo ku bwa Guild President. Alina laavu 4. Musoga takyatya bululu. Emmoroka y'omwana bwe naakwata omuliro n'ejja nga gwovuga V8. Ne laavu namu sinamu. Nedda sinamu. Babu Kenya bagimuguza Kenya media basula moto zaawo. Neze sente ziyakola ki? Ziyayina. Sente meka. Milioni 9. Yali ayagala kugula nga 15. Nembo ate simanye ebikajjo obugundi bakyabisiye kalantini bikiwe bityo. Manyi Musoga. Naga bagira balindako. Nagamba ezo ze nninawo. Happy birthday. Thank you sir. Newote wali interview. Makona studio teri interview. Neba naye. Wategedde ekyagudde ku next media park awo. Bangambye ekyambe kyayisaawo. Temulina okumatiriwa ekyo. Ati Makona bambi akuuma mulimu. Baba.
naye era Makono oluvannyuma lwa byonna olunaku lwo lunaba luzze lujja kuba luzze naye wakito ojja kubukedde wayibise ezo kampuni za gavumenti bakusibuza kofini butereefu n'eggaali empya n'empapula z'amawulire ezaggwako tulinga abakolera mu museum naye namwe ababukedde mulimba bakuwa archive tulinga abakolera mu museum mwinaso omukka gunyoka oba oyita kubukedde mukola interview ne basaako genera mubakuba mpapula munsaasire bamulanga awo namulimu agulina bano tebaliyo ku merit baliyo lwa order ni order kati owa order kati gwe wa merit gw'olina okutya saawa yonna oli omwana oyo yani oli omuwala gwe twakolanga naye ku Spark kandi imikandisi yali atya imikandisi kyagirira bw'oyambuka waggulu awo walina engeri gye wakukyusa kubanga ne Makono alinga abajulizi ng'alinga Kizito omuto naye kati sewo Makono okuba engatto weetonde kino ate kyekikwetonda Makono gwe weerabako weerabako Makono sewo saali bubi nnyo kali kyensinga okwagala ku Makono kwagala Museveni omwagala kamaze Makono waliko Mukono nzize Makono otunudde wali kamaze Makono naye buli kye bagamba okwogera manya nti video eno enegenda ofuluma wiki tesobola yitawo era weeyongeddeyo bw'oli ku street gamaze Makono kati gonjagalizaawo tofaayo gamba nti nze Makono ONBS Museveni mwagala nnyo Museveni simwagala kini kalisa alaba kale gamba nti alikola boti nze Makono ONBS kini kalisa mwagala nnyo ate kini kalisa TV ya kini kalisa TV ya kini kadi gwe vaawo baleme kutuuza mu bigambo naye baaba okubye engatto empya ngabo batambuza nabweze engatto kyazikuba eddagala wakyali engatto z'eddagala yeddagala teyagikubye teyagishayininze ate Makono okumanya weesiimye sente wezikubula engatto ogirya kuba yaddiba lya nte Dr. Tiwa Mugogwa Musa sente weri myaka mitondi muvuzi wa Benz Maybach Brabus Formatic jajja fagalamide Expia Motors nkolera bukedde New Vision nkola ne Genosale Musale TCCU nkola ne Ghetto Structure afande Emma Kutesa ne Hamu Kigundo mwala twagumaliriza ababbi balukwago tebakyalina bekweka n'olwekyo Hamu mujjeko lo musajja akoledde Hamu yaswazizza abantu Hamu yabaswazizza inze banvuma ne bagamba mumuwolereza waliwo abavubuka bali eyo tebalina omuntu omwavu takuvumanga a poor person cannot influence my life kambagambe ekyo bafudde yakiŋŋambi mulina okumanya nti 90% of our surroundings because twagambanga mu SST is the study of man and his surroundings surroundings zaffe zonna 90% poor people nga mulimu n'abazadde mwe tuva mu family kati bw'oba otudde ewammwe ng'oggyeko mu bakasuku abalinawo bayitha be kasuku weebale kubanga senior 6 bw'okola bw'ofuna 9 wano ne wano ofuna 9 ne wano 9 obalansinge abantu abamu ku social media bafuna 9 muri yo life ne bafuna aga kasuku weebale kubeera mu bulamu bulungi era bwe watuukibwako obuzibu okufiirwa jjajjaawo olumbe terwatambula abantu kuba lwali lw'abagagga banoonya be bapiikinga toyo efaanana etya jjajjaawo omutaata olula atya bakuluke ku lubeera lumu envunza ate n'obakuba guno gandi jjajja mbadde mulekera $5,000,000 bikadaama byanyiiga kubanga kadaama okusinika $5,000,000 mu kyalo ewaabwe kubaako okusementinga amalalo ga jjajjaawo eyeetuga okuzimba ennyumba n'okugula poloti naye nga ate gw'osindikira bakadde kulya kasuku weebale kkola kambagambe abantu abatuliraanye ebitundu 9 bannaku era ebyo mulaba ku social media tebi influencing obulamu bwammwe omulundi n'ogu kuba n'abali ebweru aba Michigan nze mbeera Ohio bannaku lumbu yesimulaba nko nga atudde mu sitting room akola video yafuna awantu awali light ateekako luba n'alyoka akubulira ebiri mu State House entebe waliwo senga acid ananaagira kundi ayeba kukundi ebyo omuntu yagenda mu America zawedde ebyasobola bikola kati twatuuseyo tutya anti
Kwa abantu boteeka mota tebabibaddemu. Tebabibaddemu. Because today we have many like fools. Nchibagamba ne mu parliament kati Nkeretanya anonyeeki. You find people nga Nkeretanya atudde muhozi bw'ato bwagenda okujja. Nkeretanya ku misango gy'ayina kikyayinza okugaana nga kizze. Zaake. Parliament yali mbawa pakabulo kati eri mba zaake. Oro Museveni oyo ye Museveni. Anti abantu gwe balonda gwe ne bono batoyagala. Social media abantu gwe balonda. Kati Lweke Ssekeba bw'atuula awulira ennaku agambe wali Kasuku singa nze waliwo Zubeda ne Kasuku. Omu mumpi omuwala. Ne basinika muti abana atambuza Museveni bw'afuga. Abaganda Museveni atulemezze mabega. Banyankole bameka balina YouTube channel. Zakatende neddira Lugave. Lugave talulina ssente ze luleeta ku nsalo. Ssaabasajja Kabaka awangalenga n'enkumbi ku bbega. Ku lukiiko lw'abeene tekuli munaku. Bonna bassekalaala bali bansanja chemicals. Gwe bayinza okuwa omulimu emmengo gwe. Ng'otule ku lukiiko lw'abeene. But Kasuku, you have money. Hey, can we continue? NRM oye! Museveni oye! Muhozi oye! Ndekam. Atugwe yabadde wajjajja. Arogera nakuddayo. Jazz with the judge. Tugenda kugenda abanaku bafa bawulira bobi. Naye alien skin yagamba nti ffenna twakula twegomba kolera government. Funye chance gikolera onchekera. Awo nfiirawo wakiri nkulaga akabina. Siva ku Genosale, siva ku Major Emma Kuteesa. Ate nno kati Maama Kadaga ye yansobeddemu bino ebiseera. Maama Kadaga nga mukambwe nnyo. Government eri mu kukyuka. Government mu kukyuka kati Maama Kadaga bw'ogoberera ebyobufuzi alinga Lewandowski. Lewandowski omumanyi. Asambira ttiimu ya Barcelona. Bali mu kunoonya replacement ye. Kyokka naye alina okukkiriza kati nga emipiira gy'asamba kati ku Barcelona gye gisemba. Singa akola obujogoli n'abanga Ronaldo bwe yakola ensobi okudda mu Man U n'afuna send-off embi kiba kibi. Kirungi omuntu okuwummula obulungi. Maama Kadaga nyimira ne wa Kasuku nga si abiŋŋambye. Ebirungi byonna by'otukoledde bigenda kusaanawo mpola mpola. 1. Olowooza buli omu akulwanyisa. Awo muno Museveni w'abasingidde kubanga Museveni alina n'abalabe baatayogera. Tuyina olutalo ne Rwanda ne Museveni yalubikkako n'aseka. Naye ng'obuzibu obuliwo buki? N'abalaba abatamwagala n'abaagala omuwamba n'abamuwagala omukwata baakwata n'emmundu buli nnaku n'abasiba n'abatabasiba bangi. Naye buli omu annwanyisa. Oyo Kasuku tanjagala. Oyo Makona yankyawa. Oyo gundi anvumye. Maama Kadaga ensi gye tutambuliramu y'abalabe. Abakwagala bakwagala. Ekyokubiri mbadde nkusaba mu ttiimu mulekole okulwana ne ba junior. Bw'otandika okulwana ne Babalanda kale oyinza okugamba nti Babalanda guwa muyambako mu biki. Bw'otandika leero muleeta mu mboozi zo kitegeeza otandise omuteeka katiba kamu naawe. Obudde buno n'Amongo toli ku level erwana naye kubanga nankubadde Amongo yaleetebwa n'afuuka MP manya n'afuuka speaker kaliba yammwe yanjawulo. Abantu bate okkiriza ekiriwo obuyinza bukyuka Kasuku. Obuyinza butambula. Edda station zizaaliko abasajja ab'amaanyi leero baavaako abala ne baddawo. Arsenal ya 2-1 yaliko ba Henry ne balumbaga. Perez, Robert Perez. Tebakyaliwo. Milani yange ogimanyi. Yali basidde ofuli valo. Naye Milani yayiika. Kati abaliwo leero bankunku babugoba mu Chelsea. Ono Michael Minyolo. N'omupiira gwakwata ne gutegeerekeka. Naye be baliwo. Dida tayinza gamba nti banne ffe twali ku Milani eyo. Sidofu yakwatanga amakkati ne piro. Gatusono jonogira bwad. Enzaji yenga alinga Haaland ateeka mu Buteesi nekola kibakaka bakafu. Eyo ligi yayiika. Maama Kadaga mbadde nkusaba. 1. Abantu bonna baali bakuddukako kubanga baatiisibwa Kasuku kankugambe. Emyaka egiyise 5 ng'okwogera Kadaga ku mpewo bakujja. Naye nze nasigala nga njogera. Waliwo n'ejjolo baali bagenda Jaawe Busoga nga bagenda okutongoza kampeni ya Maama Kadaga. Waliwo abaana babiri kuliko Piero bamuta Plon TV n'omwana bamuyita Bash Media. Bali mu kulaga live simu yavuga neva gye sijja bagamba nega mujjeko live musimuleyo video mutambule mukomewe Kampala olina ajjako essimu. Ne bakoma onze n'ensigala. Bwe batudde okulaba n'aba defending mu kiseera kino ne basindika Nobert Yanvume. Munine emwajiringa emabega w'eggunju.
kati aba abantu basindisa Nobert era okebera ku page ya Nobert ali mukunvu kuba bali bamuwadde send bagambe nti nozo mulabe wa mama Kadaga yi Dr. T nate nga nze mbadde webanga atenga sifuna 10 n'eki mama Kadaga ina timu ya Gasoga agabbi agatingiriri agamuliranya agabbi agayayi aganyagana abaana abannamawulire bemuleeta bemuwe emitwalo 5 kyokka atenga sente azita bano abantu abakubeera okumpi bayitha ne Babalanda bwe buzibwa jjofuna aina Agasoga gamwetolodde gati mama waife etukwenda ino gabbi bwe batudde nze ne banneerabira ne bakwata sente baziwani Nobert ne bagamba nagenze wa Babalanda nkube mama Kadaga ekintu ekyangoba ku Kyagulanyi Robert Center mu sefulia kimpugu ku kimpana kimpanze kwegamba mutasobya bye mutandise Busoga tewali atasobya mama Kadaga si atonyese enkuba mama Kadaga si agaba omukka mama Kadaga talina gwazaala mama Kadaga talina kimera kyameze Busoga muntu ngaffe bwe mutandika okuyimusa awo mu 7 kyava datufuga emyaka aga abantu mu 7 tewali lunaku lubali bagati ali moderated loved abeerawo nga abantu bagana omusajja oyo bwadda kasita batandika otayogerwako tagambwako mama waffe yere agenda kwangala myaka 5 gundi misusera yawangala emyaka 969 Adamu nawangala emyaka 95 ne baani abo nabo baava ku nsi so temutuleetako lutijjo mama Kadaga ffenna tumwagala byakoze tubikkiriza n'okuwabulwa mama ayitirizza okulowooza nti buli muntu amulwanyisa Amonga amulwanyisa Museveni amulwanyisa Janet amulwanyisa Salimu Sala amulwanyisa Kasuku amulwanyisa nedde kyo nkikomezaawo mumanye nti ndi banyiivu Basoga mmwe mbadde yisima yankubira essimu 221 twatukubye tukoze video mama Kadaga nga necha tugenda sinkana ku Bukedde yakolanga ne Lwamiti buli wakubiri tukole nankubira essimu sawa nga 5 ngambe essimu evuze okuva waggulu tuddamu okwogera Kadaga naye ate nze tebankubira nesigala nga mwogerako n'aba badde boogera Kadaga nga waliwo abakubira bagate muddamu naye nze tewali yankubira ne musigalako kati batudde aba Basoga abalinga emisu gyombi kajju ne batuula abaliranye mama tukati tumwanukuzaani ne baleeta Nobert nze sijja muvuma kubanga nze okuva twakula mu muntu yenno w'ekiwalata tumulabanga taata era nze Simon mba mubuuza nfukamira Simon mmanyi olwa BBS because ayina ekiwalata Nobert ayina ebizibu bye omuntu bw'obanga wiiki olwana n'abantu 8 kitegeeza gw'olina obuzibu alwana ne Kenzo alwana na Bitex alwana ne Nagundi alwana nani bwe nayogera ku Namyalo yasooka okuvaayo gw'ofuuse kiddukiro ky'aboonoonyi n'entalo munda mwenane nga nnyingi tewali wezitali ate muzireeta nnyo eno n'emmengo gye ziri nanti tugamba mmwe nga muzireeta nnyo eno mulira ate kale kiwewuunyisa kale ate babbuloga mmwe abatalina nnyo nti otudde na mu ofiisi eno mmwe musinga okulomba ate kati ffe tuli b'amaanyi n'okusinga ate abali mu ofiisi abalina ssente batono kati kankubuulira wa Boda Lubyanza omutembeeyi atundira mu maaso g'edduuka lyo akola sente nyingi nnyo okusinga gwe kuba yeetawa musolo URA temumanyi kati nze URA temumanyi naye ate busente bwenkuba ojja busanga businga omuntu atuula mu ofiisi kamisona nga w'NRM kyova olaba nze tewali ampunyamu nninga katuli katooyi kino mukimanye kastankero yes gwe mpunyaamu Kasuku ate gwe wali ompunyizaamu mmanyi owunya ninga katuli katooyi tolowooza nti ojja bansindikira true leader mukyala Namyalo yansindikira true leader bwampemule nze ebivumo banvuma mimwa mimyufu kubeera mumpi simple kyekira kyo mmanyiiko ojja kunvumira mu video efuna omutwalo gumu 7 nze nkwogereko efuna emitwalo 3 Yesu agamba nti bw'oba onaalumba omuntu sooka otuule wansi obala ebyokulwanyisa by'olina bwe batebiwera mugende mutabagane otherwise ajja kukuba oswala akuwambe mmwe mwenna abasindika enkambi ya mukyala Namyalo enkambi ya mama Kadaga n'enkambi endala zonna ezaagala okwanukula ng'onaayanukula nze kebeera sooka otegeere nti nze nja kwogera ekigambo kimu kati okutuuka enkya nga vidiyo zino zonna ku social media kweziri olova kuba nayogedde mukyala Namyalo yatandika bulungi ofiisi ya ONC ffenna mwe tugwa eyo ofiisi nkulu kubanga n'entebe ya pulezidenti ebeerawo mu gundi ffenna tuli waasi wa Namyalo era omuganda aga nti empande emu eyiwa ekisero oyinza okuba weetisse ebijanjaalo ne wayiika 2 n'okutama obironde byonna ne biyiika era omuganda agamba nti amaanyi amatono gakwonoonesa n'ekitereke ku mutwe oyinza okuba weetisse
n'owulanga oyagala kweyamba n'ogamba neki kutereka ekiro sina nakintika kanyonoone nakyo ate n'ogwamu nakyo. Maama Namyalo twatandika ekisanja kino eky'2021 nga yali ku top yasooka okuba ne ttiimu eri branded. Maama Namyalo yakola ONC nga buli muntu agenda wajeegomba naye ng'eddogo bwe libeera tuba tutuuka mu kalulu n'atandika okuwemula abantu. Namyalo bamulwanisa nnyo abantu bamulwanisa okuva 2020 yawo okulwanyisa kuva bwe kuti bamulwanisa nnyo n'abaviirayo. Omanyi lwaki tamala emirundi nze simulinako buzibu abawemula abantu. Omanyi lwaki tamala emirundi bamulwanyisa? Yagenda ku TV n'ayogera ebintu bye ne babisalaasalamu ne babigatta. Omuntu kyangu okukozesa ebigambo byo n'akulwana. Mukyala Namyalo baali bamukuba ebimu ku byamuleetera obuzibu yayimiranga n'akuba banne so nga ate abantu bakubwa buli lunaku jeno sale talina balabe. Soko indeko mpo omwana oyo njogereko naye. Ani oyo? Hello? Kampani egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde amasavu ga Ssekukkulu nga bwe tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo aba Honest Estate Developers bakusaliddeko ku assets zaabwe zonna ebitundu 5 ku buli 100 beddu era nga ofa eno egenda paka nga 10 January 2026. Jjukira balina ettaka ekiwenda ku Gayaza Road ku Namugongo Road balina Essonde n'Emisindye ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko koona Namasanga Mabombo Phase 6 ne 7 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Nampunge ne Gobere Muguluka ku Lwentebe balina Zero Phase 5 Sisarutaba Express Highway ne Nakawuka amasannyalaze n'amazzi weegali ate ng'ettaka lyabwe lyacapa mu ngalo. Jjukira balina n'enkola eya kibanja mpola ate nga n'okulambula kwa bwereere. Honest Estate Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Mankesho okumpi ne roundabout ya Aga Khan oba tukubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 Mpadde ka interview kalungi Mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri Essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu luseke nyamunyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul nansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now. Era njagala okuteekenga kino kiriya obuyinza bwakyuka ne budda wano. Mama omukyala Namyalo ye mukama waffe NRM. Okyamuliko? Maliriza ye mukama waffe NRM. Era babawe ekisobye nsaba atule ne bakulu banne okusinga okuwemula mulimu byayimira n'ayogera nga Hajati kye tujja okukola tewali agenda kulwanisa Hajati mu mbeera y'okuwagala omulwanisa tuleme kujja naffe antabuweri era baba abawemula abawemule anti wulira buzibu we buli wansi w'enjuba omuganda aganti akajja obunaku keemanya ate ye yajja bunaku geto stock kyogiraba olwalero ebbango lyewanisa esinga Namyalo kubanga erimu abanene aba erimu Emma Kuteesa mu Nyalwanda erimu omukyala Jane Baleki naye musheshe erimu n'omuganda omu ani afande Damulira mu bulamu bw'ensi eno structure kwataganira ONC bano bakola byabwe ne bali byabwe anti Namyalo ekisinga omuluma agamba mu gundi yamugoba muki mu ghetto ani Emma Kuteesa kati nakola ensobi n'avuma Emma Kuteesa
tovumanga abanyankole nga gwe namyalo weddira mamba so never shall you make a mistake okuvuma bakama abo jeni baleke yakontrolinga buli omu akola bibi atya wabawo bakama abo mu bulamu laba nze nkola kubukedde waliwo bakama bange a good mafia knows his boss. Toyinza kuyimirira wantu wonna n'ovuma munyankole ng'oli Muganda. Kino nkikugambira wano ne mu gavumenti y'Obote nga Eric Odwa tayogerwako. Ema Kuteesa ajja kukufukamiza mukyala Namyalo. Nkuwe ekitiibwa tugende ku kiddako. Maama Anita Amongo ye sipiika. Maama Kadaga tukwagala tukusamu ekitiibwa. Okumanya Maama Kadaga ne Kasuku naawe omwagala. Namonga awagira Kadaga ne boyimirize ntaawe gamba njagala Maama Kadaga omusoga naye olwaliro Anita Amongo ye speaker ekitegeeza bali abogedde kiri batuufu abagamba nti okolera bano anti wulira njagala bakimanye ekikopo okuba kya speaker njagala bakimanye nze ebbanga lyonna mbaddewo nga mpagira Maama Kadaga era n'olwaliro muwagira naye era amazima nkola ki omanyi lwaki abantu bankubira essimu bungende nkwata ekipande kya Maama Kadaga ne mbaga muzeeyi ayimiridde wali n'Abamongo nkwata ekya Kadaga nvaako ekyokubiri President Museveni we Kaguta yakulembera eggwanga lino ne mutabani we yagenda okudda owakana oba towakana nti Muhoozi taddako tannatugambako nti ayagala amaaso ge olaba gawogera ki kasana avaayo najja mu kalulu n'akawangula bw'anajja n'akawangula ngaddako olinga abuusabuusa ndasobola kawangula olinga agati abantu bamwagala gwe kati gwoyagala obbiteekawo kati ndabye oli muwagizi waffe so we have to know the reality waliwo omukwano ne reality nze omanyi mbagamba nze neewuunyisibwa nnyo omanyi omuyimbi wange mu ggwanga wano Dream Girls kwaliko Leila Kayondo noono ani ono omukazi ani eyafumbira ono muwala mvubuka we NBS eyali Nalumansi Rena kyobola ndi ennyimba yaabwe ye nnyimba ya Nina Rose ne Lydia Jasmine leero weekend kiruma nnyo okulaba oyo gw'oyagala ng'atakuliiko jjukira ennyimba ezo gubumbujja ne basindi obajjukira bagamba basindi bagamba buli wobeera essanyu manya nze ndiwo kusanyusa ggwe kati ojja kugenda okulaba nakugalaba nja mu butamanya oyo Nina Rose mukwano gwe masuuka Benz Mercedes waliwo abalalu nga bavuga Benz Mercedes bakuono yagula Toyota nekwoli alinga alina omuntu avuga Toyota omuntu avuga Toyota obanga atudde ku mugongo gw'embizzi obanga yeberese kawigini ng'afuluma Toyota omusajja omukulu bannasomera kikale DJ Roger namusanga oli mu kuziika jajja nambuuzaako nangamba mwe DJ Roger akola bulungi emirimu gye is a good DJ jo baagala omujerega awo bantambi ntambi ate yali amuwa ntambi bambi awo twakwatagana ntambi yali amuwolereza awo twakwatagana ne ntambi webale nnyo sometimes wise and fools meet I'm a fool ntambi is wise kumuse baba kakati kati njaga tuwogere ku motoka enaku zo stories tambula okusinga kiki ekibaddewo buli muntu bagamba buli muntu babbiba mmotoka bizinesi y'emmotoka ki ekigenda mu maaso naye ngamba emmotoka badde bakola bulungi kakati Kasuku bw'otanga akasoto akato teweewaananga weebuuze baganda baako ne maama waako ne taata waako baliwa gwe batanga omusota teweewaana nnyo kubanga gulina family tebaguzaala gukka omusota gubiika amagi nga 8 before we talk about abantu abatuwola emmotoka nyoka asobola okuwola emmotoka oba kitaawo olaba okubira muganda we essimu n'omuganda nti nsabayo $20,000 nga muli no mulumbe abaganda bategeka ennyimbe $10 n'ezi naye yalusinza oduteekamu ssente n'omuzza ebbala omuganda ti akaana kange bikakutte mupayo $20,000 n'agaana omusajja akukwatidde emmotoka tekuli musinga gambye oleese 8 ozzo oyiriba nazo wasigadde 23 ogenze ogalisa agaggulu ovuze muzeegadangidde namu in fact emmotoka ekibalemesa ozisimalayo muzeegadangiramu kyobola benzi w'ogyegadangiramu ng'ekuba yingini Kasuku nkuteeka mu benzi nga tekwagala akazungu ne koogera the man must get out ne yakakyeka yingini n'ebyo bitoota byammwe omuteeka abakazi abakadde nabagamba mulina okubeera ne disipulini
abantu bangi mulina amabanja g'abantu oli yakuwa emitwalo gya 5 walaayi oganya gisasula kidda ku nsonga ya butaagala kusasula abantu nga Success Moto mulimu omusajja Munyankole yayogeddeko abantu nga Success Motors ayina baserebu bemmanyi be yali awadde emmotoka ku miliyoni ezi 2 ne basasula mpola mpola yakuyiriba buuza kaleero oyo ne bamalayo abamu nga kuyiriba na kubateega buteezi Success Motors nange je mbadde emmotoka omuntu ayagala neyo tuwarege je yava omuntu ayagala ayewole emmotoka agisaze ensalo agende Kenya abamu beewole emmotoka nasigala nga abanjibwa najewolerako ebbanja eddala abalala basensebula emmotoka aguze kawundo bamanya milioni 16 n'agibambinya shoko nezoononeka takola service ne babbamu obusaanyi netandika okuwuluguma mugendo gisiko gizza nga ne milioni 5 tezivaamu mwagala abantu bakole batya mwagala Success Moto balite banaze ennyuma you must pay money musasule sente kati bana abantu asinga ba complaining nga motoka babera bazisise emmotoka okugisika nze ninako n'omuntu gwe basikako emmotoka abantu bakola bwetuti naga abagibbi abantu chobola abakuwe okubukedde taagala ogende wala kasutuyinza omugwa akate saagala ngamba gwe ngamba owabukedde ne gyali ne waliwo nja kumugamba mumanyi wulira mu typingire wano genda maaso ani oyo njagala mulabe si seguya kasuku ogambye seguya si seguya agwe sinagambako seguya tontabula n'abantu wano nze sinagambako seguya togasayimu maserukani sisayimu maseruka kakati mbadde nkugamba abantu kidda mu butali mu bulambulukufu mu kusasula amabanja mulimu omuntu ajja n'agamba nti nfuna miliyoni 2 ku Bukedde njabba leetanko miliyoni 1 najja nga yiriba ne miliyoni 7 ne muwendo ka miliyoni 28 nasako miliyoni 7 nasasula emyezi nga 3 sente bwezigwa kwa account nga asandiko zijja kyokka nga yasuubiza nti agenda kukola ki naye oli akuwadde emmotoka ye akwesize tataddewo na musingo kubanga bano abasajja bali sikinga omuntu akola nnyoko kyatasobola kukola oba mugandawo tuva mu mafamire omuli abantu abatasobola ntukkiriza kusula waabwe ennaku ezi Success Moto akuwadde emmotoka ogambye mubaki emyezi 6 giyiseewo simu ogijjeeko bagenda okusanga emmotoka nga oyagala giyingiza Sudan mwagala bakole ki bano we bantu abagula emmotoka wa Success Moto emmotoka yakyagulanye Robert Center ya bulletproof yagigula wa Success Moto emmotoka ya kamiliyoni yagigula wa Success Moto bannange amoti Success Moto yamuwa emmotoka Kalere emmotoka bamuwampe Success Motors Kasuku emmotoka agula wa Success Moto Zubede emmotoka agigula wa Success Moto bano we babanjibwa ku Success Moto era musasule sente emusima liyaki nsala busazi bigambo wano zibikakasa chemba dengendo okugamba akuba atambulidde embango manyi wenzi nambi azinira mbabye azinira mbabe ate Maria jagenda kunkola ki naye ensonga eri bweti kiva ne mu mmotoka Kasuku abantu si balungi kusasula olaba munyaga yateero ne munyaga kwikironi kwasa ne kuola emitwalo 2 ng'osiranidde ku kkubo n'okyusa layini mwemuliddawa kubanga in fact essala ya kitaffe ali mu ggulu Kasuku bwe tuba tusaba essala mu butuufu bwayo obw'ekiyudaaya egamba tusonyiwa amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako mu Buyudaaya buli myaka 7 omuntu okuta abantu kwe kumuleka ndi badde nakumanya n'akasente kaabula kolotya naawe akasente bwe kakubula amazima nga kabuze genda eri munno omugambe sente zikoze zitya so kati ennaku zino twali blackmail ku Success Motors okay saga chita blackmail twali abogera ku Success Motors tushitwali babadde ba blackmail na Success Motors nibogera ku neffe tuogera ku Success Moto je tumanyi kubanga bonsanga njogera ekibi ku Success Moto obanga nsanga nga ndi mukulingiza omukazi gwenna n'abaana 6 baningiza ki Success Moto tuludde naye mukazi gwena maana mukago ogenda bugenzi kati omukazi omyako abaana mukaga nga kusindikira ekifaananyi ky'obuseegu abakunamira ekifaananyi ky'obuseegu mulaavu kikoma myezi 3 nga twakeeraba emirala oba onkunamira aba okiweereza ku makya oba onkubye ebisiraani ebifaananyi by'obuseegu birungi mulaavu mu wiiki ezisooka hano nga bakyalina otuliro lino kasonza alira omwana babi mama nga kusindikira nudi pikica obungi ate sente z'amata zibule we
So success motto nze njirwanira n'enkuuko omukira ng'omunya. Manyi omunya bw'ogutawana nga akakira kakutukako mu wiki 2 kaba kameze. Ogenda weewaana nti omunyangu kutudde omukira. Kumbe gwakomawo. Ate nange ndi munya gwali kukutuseeko. Paliri. So nakukutukako gulagawa. Omayinza twabeera mu pitu nga bangana okweyambula mu PE. Nazaalibwa ntuukiridde. Ate dda yalekeko engoye. Obwana omu muto nange nga ndi muto naye. Oba nawa ate gw'omanyi. Nakusaba nange. Mutyaba tujja kukomaawo olunaku lwa leero. Tukomaawo. Nze banaye nkumanyidde wa walaga nti ndi musiyazi nkumanyiddewa. Namusanga waye. Ani olomera mu sawuna mu ebiso abasawuna mutuwa ku bugoye obuwerawerako. Omuntu nakuzi ne wesiba antu amakudde gali eri akantu. Ogenda mu sawuna. Igwe. Eze makindye mwatava. Ono tabeera makindye makona. Anti makona jajja osanga bayagala. Biri ebiwala ebimugamba mbusima naye makona. Nawe n'obulamu bw'ensi. So kakati kidda ku bwerufu mu bulamu bwaffe. Musasule amabanja g'okusimu. Musasule amabanja ga banka. Omuntu ebbanja bwe lwali kuleme nga kyaliwo mugambeze waliwo yali amanja milioni 2 ne mufunirako emu 2.23 ne mugamba sente zimbuze. Oli kyali wange sente zikoze zitya? Emu yino nenjimuwa. Nemubamu. Mu bulamu bw'ensi tubeere bagunjufu bwe tuba tusaba essala kitaffe ali mugulenya olitibwa bakabaka tusonyiwa amabanja nga naffe tusonyiwa abatukola obubi. Tusonyiwa amabanja gaffe. Yessaala ey'Oluyudaaya. Anti ffe tetuli Bayudaaya. No, ya Bayibuli. Ogiteeka mu kye tutegeera ne bagamba nti ebibi byaffe naye era ebbanja libeera ng'ekibi. Ebeera determination kyobola nti munno Bayibuli ganti mutte omuntu akubanja aba akyakusibya emiguwa. So kati bane mbasaba musasule emmotoka oje emmotoka bwebanga sente zeekutte kale sokodde wali ogi parking obagaye baganda bange sente zeekutte neba tibe n'okwogera abantu ogendayo buli mwezi nobaga bannaye leero nafunyeeyo emiliyoni. Naye sente zikyaganye. Kuba success motors tebabanja bubi. Si bubi. Nze nali mbajjeeko emmotoka n'engisasula mu myezi 8. Ina akamotoka kenjagala ndooza mwezi ng'ogwo 5 njagenda nkaguleyo. Tujagenda ne kaleera kuba kaleera ekyali wange. Akuba omugaganga wa success motors. Aizakani waliwo oli omu. Yasini ye nannyini yo. Yasini ne mukyala we Florence. Bannange abagagga ba success moto tuli wano tuli ne kasuku. Naye Yasini mugambe yansuubiza amabugo teyagaleeta. Vidi ajajjira baye nyinyi. Ngamba ngagga wange. Yasini oba yabuzaabuzibwa. Kati video ogenda giteka. Bagambye nti kati bagabanja. N'omuntu omuteeka mumpinga. N'omuga nti amabugo gange gange. N'okweyama ogenze ku mukolo gw'omuntu ogambe nja kuwayo emitwalo 8 gikulemye. Kati nakuzoma bibanja. Nze mbadde nti olaba oli yawaba mujja mu WhatsApp group n'abawangula. By the way. Ebintu biri mu ggwanga lino. Nze kiringa omukazi okunyirira n'ogaana okunjagala. I can take you to court. Ng'onyiridde. Onyiridde oyambadde bubi ompita mu maaso ndaba omusajja omwetaaga oŋŋaanyi. I can take you to court. Museveni twatumututte mu kooti yali tadda kino ekisanja. Ng'agaanye ne yeekweka n'okwekweka ng'akawa nkibebi kito. Ne tuba tugera kutwala mu kooti. Nakkiriza nga kale kanzira ebisanja nga 3 mbaleke. Ebisanja 3. Wakana. Oyagala kugawakana commander in chief of the armed forces and mad Ugandans Yoweri Kaguta Tiba habulwa tata mu hose owakana tadda bisanja 3 obadde okoye oyagala kuleeta ani Mutyaba toyanziza nnyo oboli wa ADF tujja kukomaawo bannange olunaku olwaleero nedda kambagambe ekigambo ekisembayo kubanga gyontwala saagalayo kambagambe ekigambo ekisembayo looja wakola obi okubeera ne Spice Dan ebbanga lyonna tamuzaala mu mwana. That was a mistake kati yakuyise mu ngalo n'akola ki yensobi DJ Roja gye yakola ku Joe Wiranda managing omuntu nga mukyalawo awo bundi bwabasingira ono w'ekyemu gundi Aruna bannange Aruna akumanaginga emirundi egi ne foyeka modo emirundi egi to managinga muntu w'omuteegadanga bajja mu kutwalako owulire ng'ofa ng'oyeba omugagga waffe yakutumidde
owampe enkoni bana yali atya yali omusajja wa yampadde nte bannange muve ku bagagga ababagulira pooko mube yansindikidde miliyoni 1.5 yante nanga agitwale mukyala najjoba alunde ente waguze ente yampe ente for real wakwesi muziri wa nani miliyoni 1 ente ya miliyoni 1.5 ente nungi ebe fana nete no ente nungi andi kati zino zamweze mutwala ku bukwenze musize rangi waliwo omusajja utamamba yasiga ente rangi enkuba netonya ku mukolo rangi nakulu. What is your interest with this young man? You will switch off or you won't. Kati mukole anang The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omulombo enyembuto katonda yekyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange